Buddu radio ey'omuntu wa bulijjo ne tukwebaza gyonna gy'osobodde okubeera ng'ate otuusizzaako engalo olunaku olwaliro y'enteekateeka ya African Sports Special Webyemizannyo paka essaawa zigenda kubeera ddala 6 ez'ekiro eky'olunaku olwaliro naye nga bulijjo essaawa eno esooka tuba mu Nantamegwa Webyemizannyo era njagala okutegeezako ko nti bannantamegwa abagenda okuvaako ababiri olunaku olwaliro bamaze dda okubeera ng'ate batuuka mu studios kuliko Ssenyonjo Robert owa ttiimu ya Police FC ne club y'abanafu aba Arsenal kuliko Senkya Kizito Alex owa club ya Chelsea ne club ya Vipers mu ggwanga erya Uganda kuliko Ssenyonga Amos owa club ya Man U ne club ya Vipers okussa Guy Angelos owa ttiimu ya Chelsea ne club ya Vipers olunaku luno olwaliro ekitegeeza nti olunaku olwaliro tulinako aba Vipers basatu n'aba Chelsea babiri akawungeeza ak'olunaku olwaliro kwabo abana kugenda kubeera nga tekuyitako abantu babiri basobole okubeera nga tebegatta ku bannaabwe abasobodde okubeera nga tebayiseewo ogenda ku round eddako oba ze twandise quarter finals ez'enteekateeka eno eya Nantamegwa 2023 nga bwegenda okubeera nga te etambula. Nantamegwa omulundi guno njaga okutegeezako ko nti atuusibwako bannaffe aba Techno Center mu kibuga eky'e Masaka adduka mu Nambiro wali ku Techno Center osobola okubeera nga te weefunira essimu eya Techno ey'ebirooto byo osobola okubeera nga togifuna ku bbeeyi eya wansi ddala olunaku olwaliro ebadde Black Friday lunaku lwokutaano ebeera Black Friday essimu ziba zisaliddwako ebitundu 40 buli 100 gwe wenna omulungi awuliriza kale nno ennaku endala zonna bwagala essimu ku kibanja mpola osobola okubeera nga togifuna weetaagisa okugenda n'endagamuntu yo kosa layini yo empandiise mu mannya go agali ku ndagamuntu yo ne ssente zogenda okubeera nga totandika nazo yitako bisi wali ku Techno Center ensonga zitambulisa eddala malidadi sana tulina ettabi lyaffe eryokubiri wali ku Jeffro Phones okulira byansi pharmacy ojja okubeera nga ate otusanga kale no kugamba nti ku lunaku lwa final ojja kubeera nga ate ojja n'emitwalo 14 okussa n'endagamuntu yo ne layini empandiise mu mannya go osobola okubeera nga ate weefunira essimu eya Techno mu myezi 6 osasuleko mpolampola ojja kubeera nga ate ogimazeeyo osobola okubeera nga tokuba ku ssimu note 751 800 00 mukaaga noti 751 800 00 mukaaga osobola okubeera nga ate ensonga zitambuliza ddala malidadi sana kusaba naffe abo abamutundwe Agricultural Solutions tugamba nti olina okubeera nga tokola kiri kimu kyokka genda bugenzi ku dduuka erikuli okumpi osobola okubeera nga ate weefunira ekigimusa ekyo ekya Green Crop Fertilizer gw'omulimi mu kaseera kano oli mukubeera nga toteekateeka nnimi oyo adduka bunnambiro kyefuna ekiteeke waka wonootuukira okusimba wamma gwe ng'okiina mu bungi mu bujjuvu maduuka agali okumpi ojja okubeera nga ate okijja ekigimusa ekyo ekya Green Crop Fertilizer. Amannya Tamukedde Umar Matovu Ronald Joko wali Sylvia Sabrina wali mu kugatta obubonero Jesse Mukwaya wali ku nsonga eza Facebook era ng'osobola okuyita ku Facebook page ya Radio Buddu 98.8 FM and 95.5 FM ensonga zonna nosobola okubeera nga ate ozitambuliza ddala malidadi sana osobola okugenda ne ku Twitter handle eya Radio Buddu nosobola okubeera nga togoberera osobola okugenda ku YouTube channel eya Radio Buddu n'ogoberera ensonga zonna ate ng'era n'ebisigadde emabega byonna byonna ebyatambudde emabega ojja kubeera nga ate obisangayo genda olabe abantu badde bajja babbinkana mu nteekateeka ya Nantamegwa naawe basobodde okubeera nga ate bayiseewo kale no Ndawula Albert wali nnyo mu byuma wano yagenda okubeera nga ate akwasaganya ensonga kakwase Matovu na Lujuko akutwale mu kitundu kino ekisooka eky'enteekateeka eno nga bwegenda okubeera nga ate etambula. Yes, nange mbaniriza nnyo mu nteekateeka ya lunaku olwaliro era nga buli ali mu studios muno aba asinga oyo ateewandiisa so sagala mutye njagala mukakkane mugenda kuddamu ebibuuzo bino totya kusekerera oli akusekerera omubuuza buli oki tubiwandiisa kyekyamulemesa okujja so njagala olonda ebbaasa muganda wange ombulire n'amannyako 98 tonyeze 8 95 tonyeze 5 Kampala Radio Buddu ey'omuntu wa bulijjo bamusiza kumena bagenzi okumakya paka jituli eno nteekateeka eno ya Nantamegwa amannya Ssenyonjo Robert nga ndi muwagizi wa Police FC ne Arsenal the Gunners ne Uganda Matters Women Football Club. Waliwo nga tukyalina era wabeera waliwo hajiwuma lukumpiro hajiwuma lwatugoberero baabo tugenda kusooka n'ebibuuzo ebyawano ewaka then session ey'okubiri tugenda kubeera mu bibuuzo okuvako emitala w'amayanja. Serungi ki? Ssenyonjo Robert. Ssenyonjo. Kale ddamu kino ekisookera ddala mpa amannya g'ekisaawe Ndejje University FC kwekyaliza empiira gyayo. Kiyitibwa Arena of Visions.
bakuwe busatu. Ekyokubiri Empaka category Tasis Orogoti jagenda okukiikiriramu eggwanga lya Uganda Empaka eza 2023 World Athletics Championship. Agenda kudduka emisinde gya mita busatu. Ekyokusatu muganange St. Peter's Technical Mubende bagenda kukyaza omupiira oba ekisawo kyo kigenda kukyaza omupiira ogw'amasaza weekend eno. Mupiira ki? Bagenda bekyaza kyagwese busatu. Akyali mugugu akyali mugugu. Ne tulinze maaso awo muzeeyi. Ddamu ekyokuna ng'olira shot number omusambi Joel Serunjogi gye yeetimba ku KCCA. Kiganye. Ani alonda? Jangu Sebo. Senyonga Amos. Yes, Sebo. Shot 8. Nedda. Jangu Sebo. Sakai Angelas. Yes, Sebo. Shot 27. Kikyamu. Yeetimba omujoozi ogwaliko gwa Okero. Shot namba 25. Omusambi Joel Serunjogi. Muzannyi w'essaza lya Buddo naye nga yakagenda ku KCCA. Ekisembayo ng'olina omupiira Villa gwegenda okusooka okuzannya mu liigi y'eggwanga lya Uganda eya 2023-2024. egenda kyaza kitala stadium wankulu bakuwe busatu. Kati n'omulala gye mukatebe ako. Mwana agenzi n'atandika okwanjula enteekateeka n'angamba watu muwaga omunkuba agenkya. Ogamba otya? Oli bulungi. Amanya Senkya Kizito ng'okankana kiki? Mbadde mmanyi nti kacaayi tukakungira akavale keevu. Mukawulidde bwe kawooma? Okawulidde? Otya n'oyitayo ko? Kale bajja kukakuwa gwe bagambanga nze mumpe caayi ne bakuwa caayi n'ekyokulya. Ekibuuzo ekisooka amannya? Senkya Kizito Alex. Wagira timu ki? Chelsea Vipers. Kale timu ya Vipers nno batuuseemu ni gye balaga. Omanyiyo? Kale ekibuuzo ekisooka Lutoboka kyekimu ku ebisa ebigenda okukozesebwa mu weekend emipiira gy'amasaza ga Buganda bagenda kukyaliza bagemu kyegenda okubeerawo. Butambala egenda kusamba buli mwezi. Okitegeera? Butambala egenda kusamba buli mwezi. Bakoze erimu n'amaaso. Senyonyo Robert segenda kyaza mawokota. Segenda kukyaza mawokota bakuwa akabonero Senyonyo. Ekibuuzo ekyokubiri Angelas si bwe kiri? Alex. Mbala City egenda kubeera ng'ate esamba mu liigi ey'eggwanga lya Uganda ey'okuntiko. Njagala ombulire gemu gyegenda okugulawo nayo. Egenda kuba esamba NEC. Egenda kuba ng'esamba NEC. Bakuwe. Ekibuuzo ekyokusatu ani kapiteni wa club ya KCC season gye tugenda? Kikuyinze. Okitegeera ndawula ye nakuwerawo obugalo jangu. Mugeze kusibu. Abati acha. Nedda sewo. Jangu. Mustafa Moses. Wetuli. Julius Poroto. Nga tubiyimba. Mwagala tumale kuba ndongo ya Bubebbere. Ekibuuzo ekijiri ekisembayo. Esewo. Peruth Chemutai y'omu ku bagenda okudduka okukiikira Uganda mu mpaka eza World Athletics Championship. Agenda kutukiikirira mu misinde ki? Meeting 13 mu steeplechase. Meeting 13 mu steeplechase. Singa mbadde nina obuyinza obukubonero 14 bukuwadde ne bakulisatu bokka. Meeting 13 mu steeplechase. Ekibuuzo ekisembayo
Timu ya Jinja North United yagenda kwetaba mu FUFA Big League season eno. Yagenda kukyaliza ku kisawe kye. Olimba. Jangu taata. Senyo Robert. Chabazinga Stadium e Bugembe. Bakuwaka mu Kalamba. Omulala je. Lala je. Facebook page yaffe mugira yikinge. Genda oteekemu radio Buddu 98.8 FM and 95.5 FM. Likinga Facebook page yaffe eyo ebyaka bibiri okwo era nga mukwaya Jesse alikipinga eri busy akaseera konna so omuntu atanaba kubaginga Facebook page yaffe eyo oli mabega nnyo seba manya Segaya Angelas njagala okakane emu ebibuzo bino kubanga byangu okakanye ovudde luddawa Kalamatendo Kisula Chotera District owagira club ki Chelsea Vipers kale Chelsea ne Vipers Johnson Transporters yawe Chotera ekikuba kibinja ki First Division kyakukyalo okay simanyi gwe mutendesi Captain kale captain damu kino azikolera akalango captain damu kino mpa ekisawe kirabu ya police kwegenda okukyalisa empira y'eja Big League eja season ejja Kavunda Recreation busatu ekyokubiri Stephanie Kisa y'omu ku basajja abasatu abagenda okukiikira Uganda mu mpaka eza 2023 World Athletics Championship. Mpa amannya g'abasajja abalala ababiri. Kuliko nifasi kutegeza kiganya byonna bifunno manya gonna amafu tewali alonda kubanga omuntu alonda talina ate bwerowooza kuliko Victor Kiprangati ne Androtic Kumoyi neggulo kyabadde wano ewabaddeko baaba gwe bali kubangako kirungi nnyo ekyo we bali kubeera muwuliza mulungi ddamu n'ekino mbuulire omupiira gw'amasaza ga Buganda ogenda okuzanyibwa ku Omusdareni Primary School weekend eno Omusdareni kyagala ekyaza busatu singa kibadde kiganyi badde ndekatuokozangazizo nyininyini eza trust bodies ddamu ekidirira ekisembayo mbuulira Wakiso Giants mu liigi eggwanga erya Uganda eya kampeni ya 2023-2024 egenda kugulawo na klabu ki Wakiso Giants egenda kugulawo alonda Sencha Kizito Alex esebo egenda kuzanya Maroons kamu ekisembayo omuzanyi Abubeka Mayanja oba Abu Mayanja muzanyi wa KCCA yetimba mujozi namba meka Shatu Nyabi nedda era ogezaako muganda wange Sencha Kizito Alex Chat 14 era kugezaako kwennyini kigana Senyo Robert. Yes. Shati 11. Jam. Yetimba omujozi naba 18. Kale embeera bwetu bitambula okyali ku radio Buddu radio ey'omuntu wa bulijjo mubeera ng'ate mugyekomiddeko mubeera ng'ate muwuliriza genda wali ku Valley Cave Restaurant wenywera akacaayi wenywera ekyemisana wenywera ekyeggulu byonna ni tusobola okunywa ekyayi ku kyemisana
osobola ekiwakana oli ekyemisana oli ekyeggulo n'ekyenkya n'ekyaluli byonna osobola okubeera nga ate obirya lumu oli ku Baraka restaurant ngalakola nga master kale sawa musamba beera mu kakyali ayibagira kali bulumu naye yegiragira kale nojja kubanga ate obafuna ku noti 53 67 65 35 oba noti 59 82 65 ensonga zonna osobola okubeera nga tozitambuza bulungi bwe yeetaaga ekyemisana ekyeggulo olina birthday party bajja kubeera nga tebakufumbira bulungi muhana nga akamere kasofu ate n'akacaayi ke kali kennyini ak'ettabbo kuwulira bamanyi n'okubuuza nga kali mixed oba mixture kale ne weesalirawo ekisooka kojja amanya gwani Senyonga Amos. kajozi kakunyumiddeako oli muwagizi wa maaniyo ovuddewa Bidde ku Kikonge Senior Secondary School. Kikonge Senior Secondary School. Ekibuuzo ekisooka Mbale Heroes egenda kwetaba mu FUFA Big League season ejja egenda kukyaliza ku kisaawe ki? Mbale Stadium. Mbale Stadium. Kaninde nabi gyewagenda okumpa answer kulabe. Sendai Angeles. Mbale Municipal Stadium. Mbale Municipal Stadium. Mbale Municipal Stadium. Njawulo gy'olidde. Ekibuuzo ekyokubiri Mijera Umeya Primary School waliwo ekisaawe waliwo omupiira gw'amasaza ogugenda okubeera nga tegusambibwawo mu wiikendi eno bwompa omupiira ogwo nga nkuwa obuno busatu Genda zanyibwawo Gomba Gomba letamukedde Segai Angeles. Bugerere kyaza Gomba. Lekotule Mululi Esamba Kochi Mijera Wow! Aha! Tata wabana oli bulungi kakyali tukwongezeemu jjiya oba Kamala osiza n'ekinko Alwahir egenda kusamba mu liigi eggwanga ya Uganda ey'okuntikko njagala ombulire egenda kuggulawo naani kalima yadde abyogera wano tobyabadde abyogera wano eggulo Busoga United era bwe yamaze okwogera tugamba nti ababiri bwe baali bajjemu be babiri abagenda okwesamba ekibuuzo ekiddako klabu ya KCCA ng'oggyeko Poroto captain erina bakapteni abalala basatu kale mpaako babiri Kinyinze. Nesinga bakkirizanga bwangu nnyo jangu Asinyonyo Robert kuliko Fulbert Obenjan ne Abati Achai. Abati Achai ne Obenjan Fulbert wanyimpa bile Peter Magambo. Ekibuuzo ekisembayo omukyala gwe bayita Doreen Chestang y'omu ku bakyala bagenda okukiikirira mu mpaka eza marathon mu World Athletics Championship. Abakyala abo bali basatu mpa abalala babiri. Emische Mutai. Naye muntu anyeso sinda Segai Angeles. Emische Mutai. naye tuli Asinyonyo Robert kuliko ababiri babayita Rebecca Cheptegei. Ebo babiri. Bali babiri nga baluganda. oyagala kumfira nange nkulabe kuliko Rebecca Chemutai kituufu n'omukyala gwe bayita Maserin Cherangati abakyala abo babiri ekibuuzo ekyo era kyazze olunaku olw'eggulo awitugeza yes sir kale ekitundu ekisooka ekyenteekateeka eno bwekityo bwe kiwedde nadde nga tugenda mukumbulamuko njagala okutegeezako nti bannaffe Dr. Kagwire ng'olwo nali wamu ne bannasayansi abali mu
na ku mutendera gw'ensi yonna bagamba nti bebakafuna okujjanjaba endwadde agamba nga okufukafuka oba okufuna obuzibu mu kufuka ze tuyita sexual health prostate problems bajja kubeera nga tebazijjanjaba bulungi olubuto olwesiba high blood pressure oba gye tuyita pressure then yogera ku sukaali ulcers constipation abalumwa amagumba athima n'endwadde endala nnyingi basooka kukebera ate ne bakujjanjabira ddala obulungi ensonga nesobola okubeera nga tezitambula bulungi bagamba nti balese ebyuma ebirungi okuva ku eri beggwanga ebigenda okubeera nga te bikujjanjaba soyitayo ewa dokita na Geoffrey Kagwire osobola okubeera nga ate wamma ofuna obujjanjabi obusinga ogenda okubeera nga tokuba ku ssimu noti 754 36 46 53 noti 754 36 46 oba noti 788 59 54 bagamba nti eddagala lyabwe ddagala lya kinnansi era nga lijjibwa mu ggwanga lya China, Korea n'eggwanga lya Pakistan soyitayo basobole okubeera nga ate bakolerako ddala bulungi. Then ne Paragon Zone bagamba nti bebakafulumu kuba ebifaananyi ebisinga era nga wano bataddewo ebirabo bagenda okubeera nga ate batuuka ku finals eza Nantamegwa 2023 basanga bali mu kibuga eky'e Masaka ku kizimbe kya Tabula gwalina emikolo embaga birthday parties livers party n'emikolo emirala mingi osobola okubeera nga ate wamaggo bakubirako ne studio weeri bakuba ebifaananyi osobola okubeera nga ate onyumirwa osobola okubakubirako ku ssimu noti 753 76 05 92 oba noti 784 56 27 Martin Wali ajja kubeera nga takolerako ddala bulungi wamma weekuba ebifaananyi obulamu osobola okubeera nga ate butambulira ddala bulungi katumulemuuko atudde n'ekitundu ekyokubiri ekyebibuuzo okuva ku wali w'eggwanga tova ku Radio Buddu ey'omuntu wa bulijjo.